Kapwa Nyanza, nze chairman Sejuya Zaidi. Nze chairman w'NUP wa Nakawa yonna oba gye tuyita Nakawa district. Wano njagala kutwala mukisa guno kwebaza kibiina kyange olw'enteekateeka eno eya vetting process. Omanyi abantu bangi babadde boogera bino boogera biri, abamu bagamba asimanya kadi njirina ebitundu 7 bannange kati wano process ya vetting erina okuboneraana. Kyenkakasa obulungi Sejuya Zaidi nkikoze bulungi olw'ensonga ebintu ebibadde bitubuuzibwa byebintu bye tubadde ate tusomesa abalala okujjako omuntu ng'abadde nakigwanyiziika yayinza okulemererwa okuddamu ebibuuzo ebifaanana bwe bityo. Naye kati nga ffe ababadde baweereza ekibiina ddala mu butuufu ebibuuzo bye babadde batubuuliza ddala nga biri ku mulamwa ogwo gwe nnyininyini. Naye nze ng'ekitundu mwe nesimbye nkakasa ti ne bannange balina okubeera ab'amazima ne bagamba ti ate ssentebe bw'aba yatwala ekibiina mu Nakawa yonna bw'aba yeetaaza okukulemberako wano nga loodi kansala lwaki muba temumulekera? Era tebaali tukuteneyo nkakasa ti bajja kubeera b'amazima nabo beejajinga effeyabe bagambe omukulembeze waffe kagenda akole ki kagenda ate atukiikirire. Ensonga z'NUP nzimanyi bulungi era ze ngenda okusoosowaza ate neza community wonna okutwaliza ewamu era nzimanyi kuba siri mugwira era nkakasa bulungi ti bwe banaaba bannesize ng'abantu bonna era bwe tubadde tubayitaayitamu kuba kibadde kitwadde akadde akazibu. Bw'otuuka ku ground bagamba genda oleete kaadi ate bw'otuuka ku kibiina bagamba genda onoonye ground. Kitegeeza nze ground ngiina ne kaadi bagikole ki bagimpe ebintu tugende tubitambuze bulungi neyanziza. Erinnya n'eddoboozi yenze Kalega Vincent nga nva mu luka gw'e Nateete ate ng'omuluka ogwo gusangibwa mu Lubaga South Constituency nga ku lukiiko lwa NUP olwa Lubaga South Constituency kwetuula era nga nkola nga secretary for youth. Nze nno gwe mulaba wano maaso nva mu ndeeyo ku vetting ono atukoze bulungi nnyo. Ye process bwetutunula n'ebibiina ebirala ebiriwo ye process ekyasinze okuba ennungi eri free and fair. Buli muntu bamubuuza ebibuuzo ate era ebibuuzo bye babuuza tebyawukana na bye tubaddemu ng'ebyekibiina era okuzimba eggwanga okukulembera abantu baffe nga tukozesa amazima n'obwenkanya. Era Kalega Vincent nyongera okubategeeza nti ku kimu kyentegedde mu ndeera kyetutegako essira n'ekyenjagala bakandideti bannange bamanye nti tuli bangi abavuganya naye nga nze ng'omuntu ndi redde n'okutambula n'oyo singa kaadi baba tebagiwadde nze nja kutambula n'oyo nabwe banaaba bawadde kaadi. Eriya James muri kasamba North nako bimaze kuba betting yange ebibuzo byadde birungi nnyo era nebaza mukama ntinzi bannange nabasinze dda nzalidde empanga nze yikukiriza kwange nenja okutukiza bannayuganda mwe n'abantu eno revolutionary struggle sikufuna bifo era njagala buli mutenda yenna mukama gwanakukapo ebibusubye n'afuka kati ogenda kuba gwe first protester mu kitundu kyo ogenda kuduumira abantu twagala kulaba nga buli omu ali ku front line twagala kulaba nga buli omu azimba eggaali baganda bange ku luno byeralamu nabagamaze mu biruna weefuna ekifo kyonna nga Mr. Museveni akyali mu ntebe ekifo kiyambaze na famire yange ne his excellence wamala okutuula mu ntebe ekifo kiyamba ffenna naawe ali mu kyalo naawe ali mu kibuga ekifo kiba kiyamba ffenna kyova nankugamba njagala focus tujje ku bifo byaffe tufokasinge ku lutalo lwokulaba tino tujjako Mr. Museveni kubanga eyo primary goal newe tulode twaza tino tugenda kufuna kaadi tufune emisa tufune looni ekyo kikyamu era buli omu tugenda mujajinga kubanga nze kimanyi bulungi Mr. Museveni tugenda kumujjako 2026 tugenda kutuula wansi tukole evaluation tugambe ene Kawempe ani yali aduumira lwaki temwadumira kisinga yesu wadde Museveni tumugjeeko naye kyali kibulamu so nja bategeeza nti buli omuntu agenda funa kaadi tulowooza nti kino kinyumo eno tasiki gye bakuwadde okulaba nti nno okulembera abantu kitujja ku Mr. Museveni our power kyakabi kama ekibuuzo lwaki okyusakyusa ebifo abantu badde bakumanyire ku Lubaga North MP ekitogenda ekirina bategeeza nawe mbagambe nti bino si byankikuulu era gwe omuntu ng'omanyi nti oza kulwabi oli ku kakyamu bino byakuyamba ggwanga lyaffe Uganda tekingaza kubeera nga ndi kubaka nga tuli abantu 10 tutandika okulwanagana omulabe tumuwe gaapu no nze nkimanyi otutwala obuyinza pulezidenti wange tasobola kunerabira mbeera minisita nemba siri minisita mbeera mu kifo kirala nemba sirina kifo kirala kyonna ekintu pulezidenti kyatuteekamu kulaba nti otutunula eggwanga ffenna tubeera bulungi newemba sifuna kifo kyonna
nga president yatuyowamutebereza ekisomba singa kyabwe mu birumbeera bungi babagenda kusoma bagenda kufuna medical facilities nungi babagenda kweyagala kati ebyokuba nti nonkyusa ekikonzero nenzeno nedda nze nsigadde wenabadde lodi kansala mba sikyusiza kifo mba maintainiza ekifo kyange kiine ŋŋamba ku lw'obulungi lwa struggle lw'ekibiina tugendera